nakwakira mu studio zaffe. Alhamdulillah. Yes, tawamatu salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko biruhuze. Alhamdulillah ngamutu. Omuzire abantu abere nwakumbuza. Alhamdulillah ngaje tuliye mpola mpola. Mashallah. Sawala kirize. Amina ya rabbana. Amina. So munani wanje erizo bankoko nana kugambira antuza kureba ahanshonge kwatena ibada. Sheya atari kushishagwire kankwasa kadinda akazindaro otushobora ibada nico ki kandi Qur'an na hadithi nibikigambo cyo. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran mazida. Tumebaza wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nanyini kubanga atukolera enteekateeka zonna Allah subhanahu wa ta'ala abatulaba abalungi sooka okubalamusa n'ekiramuso ekyebbeeyi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebiseera ebisinga bwe njogera ekigambo ekyo ntera okugamba abantu nti tunoonye nnyo amakulu g'ekigambo ekyo salaamu. Kiba kya buli azaamaanya omuntu okubanga akutoolera salaamu obanga okuddamu salaamu naye nga totegeeza kyetegeeza kubanga salaamu etegeeza mirembe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale toolera salaamu nga togijje ku mutima nga alinga akwegobako alinga akwejjako gitoole ng'ogijja ku mutima era ng'omwagaliza ekyo kyennyini ekigirimu. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala sebengera n'emirembe kubaka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam nabiyyu hadhihi al-umma yatusomesa eddiini eno nga sitwali wa kulungama senga Allah tiyatumina mbaka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam kyolabanga yagamba nti wa in tuti'uhu tahtadu. Mumnamu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nemutambulira mu athari ze mu bufu bwe nemukola ebyo byalagira alayhi salatu wassalam yagamba nti mugenda kufuna butabeebaza kubanga mwasalawo okuba nti TV West mugibeerako mugiraba kyabbeeyi era tugamba nti temusisaitula kalimi n'okwebaza bakama baffe okubanga batuwa omukisa guno n'ebigambo oba oliawo byetujjukiza abantu ebiyinza okubaliwa emyoyo. Ati nza kuhinduramu kake nomanya omuntu yaba talina yatunga programu nkezi yamanya butya wakubasa kutwara omunsi egi buzimazima nahangara alije nahangara nazo omuyiramizo nahangara gye natwaza gye n'abantu obwire bwona naba natina Allah subhanahu wa ta'ala. Obutasisa buyireba ari kigambo kyebakweta ibada. Ibada ninki? Ibada ninki? Abantu abukukiro kuba bangi nibagira nti ndiyo nizo kukola ibada kubanga twagamba ibada it's a genuine name linnya lyawamu kitwalamu ebintu bingi munonga gamba okusaala okusiiba okukola ki buli mulimu gwonna gumanyi nti mulungi twagamba nti ngeza kukola ibada. Tusooke tulabe ibada kyeki abantu abulungi basooke bategeere nti omuntu bw'awulira ekigambo ibada n'agamba nti ngenda kukola ibada kitegeeza ki? Ibadan ismu jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-af'al wal aqwal al-zahiratan wal batinah. Ibada linnya erikuŋŋaanya buli mulimo gwonna omuntu gwakola nga Allah agwagala ako kakulu nga Allah akola agwagala ekitegeeza nti omuntu asobola okukola omulimu gwakoze gwonna nga okoze in form of ibada naye nga Allah takola ki tagwagala. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. Allah inokubanga guike embeera za mirundi ebiri sharut wa condition
ekisooka Allah alina okuba omulimu ogwo ng'agwagala. Ekyokubiri Allah alina okuba omulimu ogwo ng'agusiima. Gubeere ng'omulimu ogwo guli mu bigambo obanga guli mu bikolwa. Mu bigambo oba mu biki oba mu bikolwa. Ismu jami'u likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardaahu min al-af'al wal aqwal al-zahiratan wal batinan. Mu ebyo bye tuyinza okubeera nga tulabako n'amaaso gaffe ne tukulaba ne tugamba nti Hajjati Hawa ali mu kukola ibaada bweti nga tugenda okubiraba nga gweyoleka gubeere nga gweyoleka obanga gwekwese. Ibaada eyina kye tuyinza okuyita obulombolombo. Omulimu guno gw'ogenda okukola guteeka okubaako n'obulombolombo gusobole okubeera nga gukkirizibwa mu maaso ge yakutonda Allah subhanahu wa ta'ala nga tonnaba kugukola olina kusooka kutuukiriza obulombolombo buno. Obulombolombo buli busatu nga sinaba kubutandika kuboogerako nyula nnyo era kana abantu abalungi nga basaba nti bw'obanga n'embeera yonna ng'oli mu kusoma gezaako okuwandiika towuliza buuliza na kunyumirwa. Omuyizi omulungi yoyo anotinga something down then nagenda naye nabiranga abituusa. Kati obulombolombo buli busatu. Akasooka yagamba nti as-sidiqu al-azima oba sidiqu al-aziman. Sheikh Al-Hakim yagamba nti wa huwa al-badlu lil-juhdi fi tasdiq al-qawli bil-fi'li في امتثال العمل الله وتلق ناهيه وتلق التقاصل عن الطاعة عز وجل في امتثال عمل الله. akalombolombo akasooka asidiqu al-aziman omuntu ateeka okuba nga alina ekigendererwa ekyamazima ku mulimu gwagenda okukola. Buli omuntu akola omulimu gwonna nga talina kigendererwa kaibeere bino byaffe by'omu nsi kizibu nnyo omuntu okubeera successful. Omuntu ateeka okuba n'ekigendererwa nti nkola ekintu kino ne by the time being neetaaga kino. Kati mu kuba nti omuntu akola omulimu asidiqul aziman oteeka okuba n'ekigendererwa. Lwaki osala? Kigendererwa ki ekikusaaza? Lwaki osiiba? Lwaki osaddaaka? Lwaki oyambala hijabu? Lwaki olekako ekirefu? Lwaki okendeeza engoye? Lwaki mu buli kyonna kyokola oteeka okuba nga olina ekigendererwa ekikozesa ekintu ekyo. Ekyokubiri mu kubanga oleka Allah subhanahu wa ta'ala bye yagaana. Mu kuba ng'oleka Allah subhanahu wa ta'ala bye yagaana n'okuba ng'ofaayo nnyo n'oteeka mu nkola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yakola ki? Bye yakulagira. Kuleka Allah bye yagaana na kuteeka mu nkola Allah bye yakola ki? Allah subhanahu wa ta'ala bye yakulagira. Kalombolombo akasooka obudde tebuli kusaidia ffe. Akalombolombo akokubiri yagamba nti ikhlasu niyya. Ikhlasu niyya ensonga ekozesa omulimu gwonna gw'ogenda okukola. Ensonga ekozesa omulimu gwonna gw'ogenda okukola. Yagamba nti wahuwa an yakuna muradu al-abdi min amali wajhi llah wa ddari al-akhirah. Wana wanokulira nkumirwa Hajjati Hawa twaliwo kantu mino gyaffe gino gyokola wekali alhamdulillah. Yagamba nti ntukolera Allah subhanahu wa ta'ala koka nimujjamu n'akantu akakikaki. Alhamdulillah. Kati wetudde mu mbeera zaffe za ibaada kusaala
kusiiba kusaddaka kuzimba mizikiti yagamba wa huwa an yakunu muradun abdin min amalin ateeko okuba omudunga omulimu ogwo gwakola ayagala Allah yaba musiima abantu senga twategeera ekigambo ekyo nti omuntu alina okutusiima ye Allah senga situbonaabona Sheikh Omi asomesa n'agamba nti kujimu ku mitawaana gye tulina mu umma ey'obusiraamu gye Kabandabe era yakola khutuba n'agituma n'ogamba nti Kabandabe bulabe Kabandebe buleebe lwaki kubanga omuntu ajja n'akola ekintu nga tagala Allah kumuwa mpeera agala abantu bamusiime gundi alina ssente gundi akola bwati gundi ali bwati gundi asoma Kurani gundi asomesa bulungi kiki ekikozesa kyonna kyogenda okukola ayakuna muradun abdi min amali wajhi llah oteeka okuba ng'oyagala Allah yaba akusiima kubanga abantu tebayinza kukusiima era kakubire kulabirira bakyala waka tolabirira mukyala ng'omulabirira ye kukusiima mulabirire ng'omulabirira Allah kukusiima kubanga obulabirizibwa omusajja eri mukyala we obulabirizibwa omusajja eri mukyala we Allah amuyisizaako buki Allah amuyisizaako buyisiza enkya musobola ofuna misunderstanding n'akugamba nti tona kalungi ke wali ompadde si bwe mutera okukola kati olaba okoze losiza mirundi ebiri nti wayagala ye yaba akusiima takusiimye newe Allah olinayo ki mpeera lwaki okola kyonna kyokoze buli kyokola kyonna olina okukikolanga ensonga lwaki okikola oyagalamu ddala al akhira wa anna ddala al akhira Allah yagamba nti wa inna ddala al akhira lahiya al hayawan law kanu ya'lamun yagamba nti obulamu obw'oluvannyuma bwo bwe bulamu empeera egenda okutuweebwa nga tuvudde mu bulamu bw'ensi yesinga okubeera ennene yesinga okubeera ennungi law kanu ya'lamun senga twali tukola ki twali tumanyi esekera nti situmanyi kati omuntu buli kyokola kyonna oba oli imaamu ku muzikiti w'osaza abantu bano basaazi ng'oyagala Allah yaba akusiima lwe buli keera enkya ne bagamba nti tukukooye bajja kusika emimbali yakhe olabe wabasaaza ng'oyagala bakusiime tebakusiimye ate nga ekigendera kyoyagala okola ki kati tokolanga kintu kyonna ng'oyagala kusanyusa baki bantu obanga oyagala bantu kukusiima kubanga abantu tebayinza kukusiima era abantu tebayinza kusanyuka kati akalombolombo akokubiri ikhlasu niyya omuntu ateeka okutereeza enniya ye ajatatawa tulaba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatugamba mu Qur'ani yagamba la khayra fi kathiri min najwahum illa man amara bisadaqa أو معلوف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نعطيه أجرا عظيما يقول الله سبحانه وتعالى كينا كون أنا الله زاسنغا كواغالا وتري كون أنا بابزبا كون أنا نسيبيرا سبي ما سوغا الله nagabati illa man amara bi sadaqa okujako omuntu akunganyisa abantu nabatika wataddenga abagamba kuwayo mukubolya Allah eyo nasibyagala Allah byagenda ku aya ku nkomerero yayo yagamba nti wa may yaf'alu dhalika anakola bino byonna byekoze eki byemmenye ibtigha'an nganonyamu marudhati Allah kola ki Allah kunsiima Allah gamba nti fasawufa newe kiribeera nga kiseera ki newe bulibeera budde ki
nu'tihi ajran aziman. Allah agenda kuwa empeera yo nga nnene kubanga wakolanga ekikozesa oyagala yabakusiima. Hajati hawa abantu tebasiima. Kategerese abantu tebakola ki? Abantu tebasiima. Kati bwewanga okola omulimu gwonna mu ibada tugambe akalombolombo akasoose asidiqu laziman okubeera n'ekigendeerwa. Akalombolombo akokubiri ntugamba nti al ikhlasu niya, omuntu okutereeza eniya. Okimanyi nti abantu bawaayo sente mu muzikiti n'agamba nti awo siriddamu kuwaayo sente zange. Lwaki tumukusiima? N'omubuuza lwaki? Nabawo akakadde kalamba ntekibira neebula. Kale kitegeeza Haji gwa tulaba wawaayo sente zo newaliyoga tekibira. Musiraamu gwa tulaba, muntu gwa tulaba wawaayo kyewawaayo, n'ekigendererwa kyo mu kuwaayo kyewawaayo wali oyagala abantu kumanya nti oli mugagga, oyina bakusuute bakuteeke mu butaala bakumanye bakuwanike wakifuna. Kati bwamala okubeera ekyo ng'okifunye ate nga akalombolombo akokubiri twagala daara al akhira. Kubanga wa inna daara al akhira la hiya al hayawan law kanu ya'lamun. Enkobe yesinga okubeera ennungi abijana wegenda okukulema. Lwaki? Wayagala abantu bano okukusiima. In fact sheya bamwe nakulaba abantu nibajja nti nyowe enkaro hakuyamba nti nyowe tinkiyamba abantu. Sikyagala kuyamba abantu. Abantu tibakusiima n'omukorera eki akareba nkaki okorera eki nti nyowe nkabirugawo ati awo nituba tutakamanyire ahabw'enki tulina kuba na niya ejeyo okumalirira kugira ngu Allah subhanahu wa ta'ala niwali ensimbi aho kuba abantu oba wamuha kingi oba kaki. Gwe bawo mulabirira kusiya abakusiima. Allah yabakola ki? Allah yabakusiima. Kati buli mulimu gwonna gw'okola kubanga ofumwa ibada, buli mulimu gwonna gw'okola gukole nga toyagalamu kitonde kiyitibwa muntu kukola ki? Kusiima. Bwe kibanga kikusiimye falhamdulillah kalegerekisi sawa Allah akole ki? Allah akkirize kalegerekisi naye ekiba kibeera ku mutima gwo Allah yabakola ki? Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala yabakusiima. Singa kankale kako kajja kukosa temutera bwagala buno. Naam, akalombolombo akokusatu yagamba nti muwafaqatu shari'a. Ibada yogenda okukola eteeka okuba nga tekhalafa shari'a nga tekuntana shari'a. Sheikh Rashid yagamba nti alla ya'budu Allah illa bima shara'ahu fi kitabihi aw ala lisani rasul sallallahu alayhi wa sallam wal ibadatun mukhalifatun lish-shari'a fahiya bid'atun mardudatun ala sahibiha. Nti ibada jogenda okukola akalombolombo akokusatu keeteeka okuba nayo eteeka okuba nga tekontana n'amateeka ga shari'a. Alla ya'budu Allah illa toteekwa kusinza Allah okujjako mu ebyo byokka Allah subhanahu wa ta'ala byagamba obeere ng'omusinzaamu. Kati gwe buli kyonooleta hajati awa notugamba nti kino osinza nakyo ibada tukera tunya buno bulombolombo busatu tugambe ddala mu ekiri tekikola na sharia. Ensonga egikozeseza ikhlasu kiki? Ekyokubiri ekigendererwa kiki ekikozesa ibada eno fi kitabihi. Fekasito tugamba nti oli mu kusinza Allah nga tugamba munnange leeta Qur'ani tulabe wina agamba ki ng'otulaga ng'osomera aya nti kale aya tugirabye tuleetera abagitegeera nga bwogikoze ki nga bwogitegedde kubanga fe abaleero sitwetegeerera Qur'ani
nabi sallallahu alayhi wa sallam agamba ati ittabi'u athalanan mugoberere abakulembera nga tudde tuna mutafasiri ibn abbas agamba ki imam al-qurtubi agamba ki mutafsiri we nga tuna tafsiri ddala engeri gyovundemu ayin okuyimirizawo omulimu guno gwogenda okukola ddala wekiri oba nedda bwe tusanga si wekiri nga tugamba nedda fahiya bid'atun ogw'omulimu muzuule kyekidirira mardudatun ala sahibiha gugenda kuddizibwa togenda gufunamu mpeera galageresi aw ala lisani sallallahu alayhi wasallam oba ebyo ebyayita ku nnimi z'omubaka muhammadun sallallahu alayhi wasallam ekitegera tunagenda mu qur'ani netulaba nga tulabye ebyo byotugamba nga tula mu hadisi z'omubaka sallallahu alayhi wasallam bwe tutasangayo obujulizi awo nooba oli omubyavu oba oli mu bibyo abatutembera abalongoofu tebakola tekyalabwako nga kikolwa nabi sallallahu alayhi wasallam nga mulamu n'atakiziyiza kati tukusanga ng'okola nga tugamba muganda waffe kyoli mukola kigenda kuddizibwa lwaki waliwo omukyala tusaba allah we bakyala baffe okukwata ahadithi kubanga kikulu nnyo bakyala baffe okubanga basoma quran n'okubanga bakwata ebigambo by'omubaka muhammadun sallallahu alayhi wasallam mamu abakkiriza ayitibwa aisha radiyallahu ta'ala anha yasinga bakyala okubanga bakwata hadithi bwolabanga hadithi nga agiripotinga mukamunene mukomubaka sallallahu alayhi wasallama eyo gitehangako nnyo ebirowoozo yagamba nti sallallahu alayhi wasallama yagamba man amala amilan laysa alayhi amruna fahuwa raddu omuntu senga akola omulimu gwonna nga tegulina bujulizi kuva kuwa kitiibwa allah n'omubaka muhammadu sallallahu alayhi wasallama omulimu ogwo gugenda kumuddizibwa ekikumanyisa takubasa kugutungamu empeera togenda gufunamu mpeera lwaki kubanga kana akalombolombo tegagwamu والعبادة مخالفة للشريعة فهي بدعة مردودة على صاحبها عبادة ينقستيبيرانغي خالف الشريعة نغيو كان نامتيك آغا وبسلام emunange ebeerayo ku nsonga yennyini nabi sallallahu alayhi wasallama kulimu ku bintu byasinga okubanga yeewaza basahaba kyekigambo kyokubanga tuzula mu ddiini era abasahaba bagamba twatunuuliranga omubaka sallallahu alayhi wasallama bwe yabeeranga asoma khutuba ze bwe yabeeranga atubuulirira newe yabeeranga nga sijjuma bwe yatuuka nga kigambo kigamba ti inna asdaka alhadithi kalamu llah wa khayra alhadi hadi muhammadun sallallahu alayhi wasallam wa sharra alumuri muhdathatuha wa kulla muhdathatu lbid'a bwe yatuuka nga kigambo bid'a okuzira mu busiramu basaba bagamba nti yavanga mu mbeera ze n'abeeranga nti oba ayina ejje lyali mu kuduumira twamutunuuliranga mu kyenyi kye nga mulimu emitaafu eddoboozi liri lyasitukanga ne liva ku levu kwe libadde ne lyeyongera okubanga liri waggulu lwaki ayyakhafan ng'atiirira yeekesa abantu okubaako ekigambo kyonna kibongera mu ddiini senga aliwo akwongera mu ddiini sallallahu alayhi wasallama oba nga yali wakuwaako ebintu ebimu ku bimu nga teyabitusomesa sallallahu alayhi wasallama buno bumu kubaka bwe yali badde asooka okukweka nabi sallallahu alayhi wasallama omukyala wa sahaba yitibwa zaidi bun harith yali sahaba omubaka muhammadu sallama ate nga yali mukozi we allah yali yalaga omubaka muhammadu sallallahu alayhi wasallama nagamba nti ya rasulallah wange mubaka wange mukyala wa zaidi ekiseera kigenda kutuuka abeere nga mukyalawo kati zaidi ajjawo omubaka sallallahu alayhi wasallama aleeta ensonga ze bafunyemu misunderstanding wakati we ne mukyala mugamba ya rasulallah
mbadde nsabukiriza omukyala wange mukole ki mute nabbi namugamba tutya mukyala Allah nassa etteeka nga aninyumbaka. Okay, barakallahu fikum. Tuza kutandikiraho henyine umunywana wanje noza kwinyisiriza tubanze tuzeho kake omukahumuro tugaruka watagarira masinjiga nkula Nehinda 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 igana katonyesibire Radio West gamba mpre ni radio ruleta ntunguka kandi ariko ururimi rwawe okutungura no kucyamura abantu okurabira mu programs zitare zimwe na zimwe n'amakuru music nungi obuzano bwo kusingura sente n'abahereza abo mutano ijoranyisa ha Radio West omaliso bukikuru bw'abantu ebyo rukora hatkwatira Radio West aho rihona mbarara igana katonyesibire kabare 94 katonyesishatu Masaka igana mukaga katonyesimukaga Kampala 95 akatonyesibiri Fort Poto 91 akatonyesnot Radio West Gambambre. It's a FlexiPay cashback explosion. Shop and pay with your FlexiPay. Cashback instant. It's a FlexiPay cashback explosion. It's a FlexiPay cashback explosion. Simply shop and pay with your FlexiPay at activating outlets and enjoy instant cashbacks. Terms and conditions apply. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million Uganda shillings. Nehinda 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 alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Amnano wanje nakwakirayo mukahumurako deka tugumize muna program yitu nyamurungi program y'Obusiramu live aha om TV West Studios nchinemo Sheikh Huzaifa Musembe kane imam Huzaifa Masembe kandi ni imam owa Masjid ya Kachindo Itendero Shema tureba nshonga nkuru mnonga yekwatena ibada twarebe cyo kubanza ngo ibada eji hariho buromborombo obwine kuba nukuratembwe ntino kufa mnonga kukuratira oburomborombo obuninga shi conditions ninga sho kwakuruzo kureba ngo mazima twabasa kugikora umuringo ogushire munonga echo kubanza twareba ngo oyine kubana n'ekigenderera aha ibada yone eyo kubanoza gukora nikigenderera ki echo ina wenchi no gikora awenchi no sara awenchi no siba awenchi no sadaka awenchi no kora byone byo gukora awenchi no fayo kuyungura Uganda byona ne ibada konko ino kuba oyine ekigenderera kandi kironje munonga echa kabiri twareba ngo oyine kandi kureke bibi byona ebi Allah subhanahu wa ta'ala yatuzibire byone biri haram oyine kubya oyine kuba no byetantara kandi ote omunkora ebyo byona ebi Allah subhanahu wa ta'ala yatwikirize gukora ningashi ebyo ebya halal then akano murombo akabiri twareba ngo ni niya oyine kubana no kumarira oyine kubana no kumarira kurungi mnonga okureba ngo cyone cyo gukora ibada yone yo gukora no gikora ahabo kutina Allah subhanahu wa ta'ala no gikora kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala akusime kandi akuhemo baraka nyamwinji omunsomna na ahera ningashi ahakiro cyempero inshallah ta'ala ekindi twareba ngo ibada yone yo gukora ateyine kuba area heru ya sharia ningashi amateka g'Obusiramu. Yes, cyone cyo gukora rebe kangu kiri omo sharia kiri omu mateka agashire, that is Quran na hadith. Yes, shena nikushabo kumisema tushobora. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abatu abarungi mwebale kubanga mutugoberera. Chabei sallallahu subhanahu wa ta'ala wasime. Amen. Mbadde njogera ku mukyala wa sahaba yitwa Zaid ibn Harith. Yes. Sahaba wa yombaka Muhammad alayhi sallam ngafunye misunderstanding ne mukyala we namugamba yombaka wa Allah nkusaba okkirize njawukane mukyala wange nabbi namugamba nti toyawukana na mukyala wo nejjukira Allah subhanahu wa ta'ala nga yalaga dda omubaka sallallahu alayhi wasallam namugamba nti
omukyalo oyo ekira kigenda kutuuka abeerenga muki Omukyala wa Nabbi. mukyala wa nabbi era omukyalo oyo nabbi bwe yamala okumuwasa ye akagambako tamu yagiyambisanga nnyo agamba nti ng'amaze okwawukana n'oli ngaga nti mu bakyala bannabbi bonna yenjenzeka allah bwe yagaba kubanga allah yamwegaba ddala okuva ku zaidi n'amumbaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam nabbi bw'agaana sahaba okuta omukyalo allah yassa etteeka naga nti watukhfi fi nafsika muhammadi okwesa ekiri mu mutima gwo watakhsha nnasa osazeewo gwe otye bantu gambe nti bagenda kundaba batya nti muhammadi awasiza omukyala abadde owa zaidi zaidi yali mukozi we bagenda kundaba batya watakhsha nnasa otidde bantu n'okweka ekiri mu mutima gwo kati buno obubaka nabbi yali badde abukweka nga tabutugamba naye ekitulaga nti alaihi salatu wassalamu talina bubaka bwe yakweka kyali kitulaga nti yatulaga obujulizi buno nabeera nga teyabutulekerayo nam kaddeko kadduka ibaada mu emiteeko buli badde bulombolombo tulabeko ku miteeko katono emiteeko nayo gira emiteeko esatu naye tujja kulaba ku allah janaba tusobozesezza insha allahu taala omuteeko ogusooka tuyina ibadatun qalbiya waliwo ibaada ezikolebwa nga ibaada za mutima nga za mutima wahiya alibadatu allati tuadda bilqalbi zezo ibaada ng'omuntu bw'aba azikola nga zikolebwa naye nga zibeera ku mutima nga ffe situsobola kulaba nga okola ibaada eyo wabula nga ogikola gwe wakatiiwo n'omutima gwo sheekh agamba nti kal ikhlas ng'omuntu okukola omulimu gwonna gwakoze nga agukoze ku lwa allah hajati abo okola omulimu ng'okoze ku lwa allah ffe situsobola kumanya kabairisi lwaki situmanya kubanga ibadatun qalbiya ibaada ya mutima ebeera mulamu muki mutima kal ikhlas Okay, barakallahu fikum. Munwani wanje muza kutusasiramu inshallah taala ntuzagaruza sheyi atubanze kandi konjesereza ahamuramo ogukureba ngo ahayo kurunki munonga bitahanna sigara ntawasalimusa kandi anyinemu Sheikh Huzaifa Masimbi imam owa masigida Kachindo yitendero shema obutatu ntureba nshonga ibada ntuza kwentongereza inshallah taala o hada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.